Anja asabira omwoyo gwa mukadde we Lawrence Magimbi Omukama amukwatule ekisa amuwe ekimulo eky'emirembe asabira n'emyoyo gyonna egiri mu puligatooli. Omukyala Florence Namutebi yeebaza olw'ebirungi byonna eby'omwoyo n'eby'omubiri era asabira pulaani ze Omukama aziwe omukisa era asabira emyoyo gy'abaana bonna abaggyibwa mu mbuto za bannyaabwe, asabira n'emyoyo gy'abantu be bonna abaamufaako, Omukama agiwe ekiwumulo eky'emirembe. Abo be beesabidde emmisa mu ngeri ey'enjawulo. Tukuŋŋaanye mu linnya lya Paatri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Enneema y'Omukama Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu kwa Mwoyo Omutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Bantu ba Katonda, twebaza Omukama tuwadde omukisa okulaba olunaku luno olujja. Tujja gy'ali mu kitambiro ekikunkino eky'emmisa okumusaba emikisa gye twetaaga mu lunaku lwaffe luno lutubeerere olulungi, ate era n'okuyisa obulungi mu ngeri egaziya obwakabaka bwe ng'ebikolwa byaffe birangirira evvanjiri. Katwetondere Omukama atusonyiwe ensobi zaffe, atugwanyize okuweereza ekitambiro kino nga tusaanidde kimuunyire akawoowo. Neetoolera Katonda omuyinza wa buli kantu, mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsingidde ddala. Kyenva neegaya Mariya omutuukirivu embeerera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange, okunsabira eri Omukama. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwe ekisa, asonyiwe ensobi zaffe, atuuse mu bulamu obutaggwaawo. Ayi Mukama gwe musaasizi, ayi Kristo gwe musaasizi, ayi Mukama gwe musaasizi, twegayirire. Ayi Katonda, wabudde ensi ebadde wansi nga weeyamba obwetowaze bw'omwana wo, abantu bo bawe essanyu eritaggwaawo
bwe kityo nno b'omaze okuwonya akabi ak'okufa obubi bawe okubeera n'essanyu emirembe gyonna. Tukikusaba mpitamu Yesu Kristo Mukama waffe omwana wo awangaala n'alamula wamu ne Mwoyo Omutuukirivu Katonda omu emirembe n'emirembe. Totya situka twala olunyo lwo otambule. Totya situka twala olunyo lwo otambule. Essomo erisooka. Muleke kugamba nti bakatonda ffe twabakola na mikono gyaffe. Bye tusoma mu kitabo kya Oseya omulanzi omutwe ogw'e14 akanyiriri akookubiri okutuuka ku 10. Bw'atyo Mukama Katonda bw'agamba, komawo ayi Isirayiri, komawo eri Omukama Katonda wo, kuba ogudde olw'obubi bwo. Ebigambo mugende nabyo, mudde ew'Omukama mumugambe nti ggwaawo obubi bwonna, okkirizeeko ebirungi. Tujja kukuweereza ennyama eziva mu kisiibo kyaffe. Asiriya tajja kutulokola. Titujja kwebagala mbalaasi, titujja na kugamba nti balubaale baffe bye bino bye tukola n'emikono gyaffe. Kuba mu ggwe n'atalina kitaawe asangamu okusaasirwa. Nja kukuwonya obuteesigwa bwabwe. Nja kubaagala ku bwange, kubanga obusungu bwange bunvuddeko. Isirayiri nja kumubeerera ng'omusulo. Ajja kwanya ng'ekimuli kya liiriya, n'emirandira gye gitolontoke ng'egy'emiti gy'oku Libano. Amatabi ge galyagaagala, obulungi bwe bulyenkana obw'emiti gya oliva. Akawoowo ke kaliba ng'akawoowo ka sedero ez'oku Libano. Bagenda kudda batuule mu kisiikirize kyange. Balikula ng'eŋŋaano ne bayanyanga emizabbiibu. Akawoowo kaabwe kaliba ng'ak'omwenge gw'e Libano. Efulayimu aligamba nti ebifaananyi nkyabifaako ki? Ndimuwulira ne mmuwa okukula ng'omuti gwa Firaawo oguddugaza. Mu nze mwe muli ekibala kyo. Omugezi ategeere bino, oli ategeera amanye bino. Kuba amakubo g'Omukama maluŋŋamu, abatuufu baligatambuliramu, naye aboonoonyi baligagwamu. Ebyo Omukama yabyogera. Abooluganda katwebulye ne Zabbuli eya 51. Akamwa kange kalimanyisa ettendo ly'Omukama. Akamwa kange kalimanyisa ettendo ly'Omukama. Ayi Katonda, nsaasira ng'ekisa kyo bwe kiri. Olw'okusaasira kwo okungi, sangulawo ekyonoono kyange. Nalizaako ddala omusango gwange, era ontukuzeeko ekibi kyange. Akamwa kange kalimanyisa ettendo ly'Omukama. Anti omutima omwerufu gw'oyagala. Namuli munda mu mutima onjigiriza amagezi. Mansira ne isopo nja kulongooka. Nja kutukula okusinga omuzira. Akamwa kange kalimanyisa ettendo ly'Omukama. Ntondaamu omutima omutukuvu, Ayi Katonda.
ozze buto munze omwoyo omugumu. Tonzijanga mu maaso go kunkasuka eri, n'omwoyo gwo omutuukirivu togunzijangako. Akamwa kange kalimanyisa ettendo ly'Omukama. Era beera omulokozi wange, nzeemu okuba mu ssanyu. Onkakase mu mwoyo ogwewaayo, Ayi Mukama, emimwa gyange oligyasamya, n'akamwa kange kalimanyisa ettendo lyo. Akamwa kange kalimanyisa ettendo ly'Omukama. Abooluganda, situke twanize evvanjiri. Alleluya, 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 nze kkubo, nze mazima, nze bulamu, Omukama bw'agamba. Siwali atuuka eri Kitange wabula ng'ayise mu nze. Alleluya, alleluya. Omukama abeere nammwe. Ebigambo by'evvanjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo omutwe gwa 10 okuva ku nnyiriri 16 tuukira ddala ku lwa 23. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti, nze mbatumye kyenkana ng'endiga mu misege wakati. Awo nno mubeere balabufu ng'emisota, mube ng'enjiibwa obutaba na bukuusa. Mwerinde abantu, kubanga banaabatwalanga mu nkiiko era banaabakubiranga mu sinagooga zaabwe. Banaabatwalanga mu maaso g'abaamasaza n'ag'abakabaka okubeera nze. Mubeere bajulizi bange mu bo ne mu baamawanga. Naye bwe banaabakwatanga temweraliikiriranga nti tunaabagamba ki oba tunaayogera tutya, kubanga mu kabanga ako munaaweerwanga kye munaayogeranga. Kuba si mmwe munaayogeranga ku bwammwe, wabula omwoyo gwa Kitammwe we gunaayogeranga mu mmwe. Ate oli aliwaayo muganda we okumutta, ne kitaawe w'omwana alimuwaayo okumutta. N'abaana balijeemera ababazaala ne babatta. Bonna balibakyawa okubeera erinnya lyange. Naye alinywera okutuuka ku nkomerero, oyo y'alirokoka. Bwe babayigganyanga mu kyalo ekimu, muddukiranga mu kirala. Nze mbagambira ddala nti temulibunya byalo bya nsi Isirayiri ng'Omwana w'Omuntu tannajja. Kigambo wa Katonda. Omukama mulungi obudde bwonna.
bw'agamba Katonda, komawo ayi Isirayiri, komawo eri Omukama Katonda wo, kuba ogudde obw'obubi bwo. Bakristo baganda bange, omulanzi amaze ebbanga ng'akoowoola Isirayiri. Isirayiri omujja yeffe atukoowoola okudda eri Omukama ng'asiiga ekifaananyi eky'ebirungi ebiri mu kwenenya n'okudda eri Omukama. Naffe ebiseera ebisinga tumanyi okunafuwa mu ngeri ez'enjawulo, buli omu amanyi obunafu bwe buli, naye Omukama tatusalira musango, Omukama tatusunguwalira kubanga muzira kisa. Emu ku Zabbuli gye twebuulirirako ebiseera ebyo egamba Omukama muzira kisa, tatera kusunguwala. Ekisinga okumusanyusa kwe kwenenya, kwe kwekuba mu mitima gyaffe ne tukomawo gy'ali tuwulidde ebirungi ebiva mu kwenenya ne mu kudda eri Omukama. Omukama awuliriza ebigambo by'akamwa kaffe, bimuwunyira akawoowo n'atuyiira emikisa egy'enjawulo. Tuwulidde nti emizabbiibu gy'abaana ba Isirayiri Omukama basuubiza bwe baneenenya emizabbiibu gyabwe ginaddawo ne gimera ebibala ebirungi, ate n'eŋŋano zaabwe banaafuna amakungula amalungi. Naffe abanoonya emikisa gya Katonda, naffe abanoonya favors mirimu gyaffe, naffe abanoonya okubeerawo kw'Omukama mu ebyo byonna bye tuluubirira ebinaatuleetera essanyu tusobole okumuweereza nti tuli basanyufu, tulina okukyawa ensobi zaffe ne twemaliza Omukama, ne tugulayo emitima gyaffe, ne tubeera bakalabakalaba mu bintu by'okwagala evvanjiri y'Omukama nga Kristo bw'atugambye ng'agamba abatume be mu vvanjiri eya leero nti nno mumanye nti eno ensi gye mulimu ejjudde emisege, naye mwe abaana ab'ekitangaala abakyalina okukkiriza mu mitima gyammwe mwerinde nga nno bulijjo musobole okwetaasa amaanyi amabi aga Sitaani, kubanga nze nababatiza bwe mwabatizibwa mwajja mu nsi eno ejjudde ate okunkyawa. Mukama n'atugamba temweraliikiriranga, embeera yonna tekujjanga ku Mukama, nti oyo yenna anaaguma n'asigala nga munywevu ku lwange okutuuka ku nkomerero, oyo aliba n'obuwanguzi era aliyitibwa omulokole. Katusabe bakristo baganda bange mu kitambo ekitukuvu eky'emmisa kino, enneeme ezikivaamu zituyamba okunywerera ku Mukama, zituyamba okulaba ensobi zaffe, ate n'okusobola bulijjo okusobola okwaŋŋanga Sitaani n'okumuwangula, kubanga Kristo yennyini gwe tusinze atuyigiriza mu kigambo kye bwe tugabana mu Ukalisitiya, ye mwennyini tatuleka kuswala, ye mwennyini tatuleka kubeera mu nvuba za Sitaani, nga wagambye abatume be n'abagamba nti nno temweraliikiriranga nti tunaayogera tutya nga batutadde mu zisinagooga zaabwe ne mu maaso g'abaamasaza. Musimu abajja okwogeranga, wabula nja kutumanga Mwoyo ow'amaanyi ajja abaluŋŋamye. Katusabe naffe olwaleero Omukama atugabanyize ku mwoyo oyo azuukire mu ffe gwe twagabanako ku lunaku luli nga tufuna amasakramentu agasooka, esakramenti ery'abatiisimu n'esakramenti erya konfirimansiyo. Mwoyo oyo gwe twagabanako ayongere okukola eby'amaanyi mu bulamu bwaffe, ayongere okutukozesa eby'amaanyi n'okututaasa nga bulijjo Sitaani aleme kutuleka mu bikolwa eby'ekizikiza, tusigale nga tunywedde. Katusabe n'emikisa egy'enjawulo gye twetaaga. Omukama oyo yeesookanga abatume mu maaso nga bagenda okubunya ekigambo kye, naffe olwaleero atwesooke mu makubo gaffe nga tuva wano eno nga tumaze okugabana ku mikisa n'enneeme eziva mu kitambo kino ekitukuvu eky'emmisa. Omukama atwesooke mu maaso gaffe, Sitaani n'ebikolwa bye byonna n'amaanyi g'amabi gonna n'enkweze zonna zireme kutubeerako, wabula tubeere nga tutambulira mu Kristo aluŋŋamye amakubo gaffe, aluŋŋamye byonna bye tukola, ate atuwe n'amagezi ag'okukola obulungi emirimu gyaffe olwaleero, tufune obuwanguzi ng'abatume bwe baawuliriza ebigambo by'Omukama baakomawo bonna nga bajjudde essanyu era nga bafunye obuwanguzi eri emyoyo emigwagwa nga bagifufuggaziza. Naffe katusabe kitambo ekitukuvu kino eky'emmisa kituviiremu amaanyi n'enneema. Omukama oyo abeere naffe olunaku luno lwonna, tuluŋŋamye mu byonna nga tugenda nga tutandise olunaku lwaffe mu Mukama, ye abeere entandikwa ate enkomerero, tukomewo nga tujjudde essanyu kubanga tunaaba tulumaliriza mu ye ensibuko y'emikisa ate n'amaanyi. Omukama abeere nammwe.
kulago gaagano baganda bange nammwe bannyinaze mwegaye Katonda paaki omuyinza buli kantu asime ekitambiro nze nammwe tutumuweereza. Ayi Mukama bye tukuweereza bitukuze ate buli kanaku bitukyuse tuyise ng'ab'omu ggulu tukikusaba nga tutya mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Yimuse emitima. Twebaze Omukama Katonda waffe. Wamma kisaanye n'okuteekwa kituufu ddala bwe mutubiira n'okubuuka gwe paaki omutuukirivu okwebazanga buli na buli wantu nga tuyita mu Yesu Kristo omwana wo gw'oyagala. Kigambo omwo wakolera byonna gwatutumira abeere omulokozi era omununuzi. Yagwa mu lubuto okuba Mwoyo Omutuukirivu omubeerevu Maliya n'amuzaala. Olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumba yoleke okuzuukira. Kyetuva n'otwetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna kutereeza ekitiibwa kyo nga twogera n'eddoboozi limu obutaweera nga tugamba nti mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu. Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Hosanna waggulu eyo, oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hosanna waggulu eyo. Kituufu Ayi Mukama oli mutuukirivu era yeggwe ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biyiweko Mwoyo wo bifuuke bitukuvu olwo tufune omubiri n'omusaayi bya Mukama waffe Yesu Kristo. Eri agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye kuno mwenna anti ne kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyiyisa ebibi. Kino mukikolenga olw'okunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza. Kale nno Ayi Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi y'okulokoka nga tukwebaza kubanga gwe watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza babagabana omubiri n'omusaayi bya Kristo Mwoyo Omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu ffenna. Jjukira Ayi Mukama Kereziya Bunyenkulungu y'ensi mugize n'okwagalana wamu ne Papa waffe Francisco n'Omwepiskopi waffe Paulo Simugerere n'abo bonna abakwawulirwa mu bannaddiini. Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeeyo owujjo yakaakanya mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna bagire ekisa mu kufa. Naffe ffenna tukwegaayidde otusaasire tusaanire okugabana kulamu obutaggwaawo okutenda n'okugulumiza wamu ne Maliya omubeererwa omutuukirivu nnyina Katonda n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda paaki omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne Mwoyo Omutuukirivu mu Kristo n'omwoyita okufuna n'ofunyamu naye era mu ye mwofunira buli tero na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe bwe yatukuutira eby'okutulokola n'okutulagira ye Katonda mwene n'atulagira
tuguma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu erinnya lye likiibwe obwakabaka wo bujje byagala bikolebwe mu nsi era bikolebwa mu ggulu tupe emmere yaffe eya buli lunaku osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa batukola obubi otwala mu kukemebwa ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkera atali kutabukanako nga tulinda okwesima kwa kisuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Ayi Mukama Yesu Kristo bwe yagamba abatumewo nti mbalekedde emirembe mbadde emirembe gyange totunulira bibi byaffe naye amaaso gazze kukkiriza ku ekeleziyawo yiza okumuwa emmeeme n'okusa ekimu nga bw'oyagala bw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna bwe mwawubire ku munnammwagaliza eddembe ly'Omukama. Bakristo baganda bange wuuno okuyisa akaliga ka Katonda wuuno ajjayo ebibi by'ensi beesimye abatibwa ku mbaga eno ey'akaliga. Omubiri n'omusaayi bya Mukama waffe Yesu Kristo byo bitukuume bituuse mu bulamu obutaggwaawo.
mulegeeko mulabe Omukama nga bw'ali omulungi, omuntu amweyuna nga yeesiimye. Atwebaza Omukama atuwadde Ukalisitiya, emmere ey'obulamu. Ayi Mukama, otujjuzizza n'ebirabo ebyenkana wano, tukwegayiridde tuwe tufunenga ebirabo omuva okulokoka nga situta kukutenda. Tukikusaba nga tutya mu Kristo Mukama waffe. Tubajjukiza aba Queen of Professors balina omusomo ogw'okusomesa ku Sekapply ku Sunday ku ssaawa 8 mu School Hall. Tubasaba mutegeeze abatali wano. Enkya ssaawa 4 muweereze abaana mu practice yaabwe basobole okuyimba ku Sunday misa essaawa 2:15 lunaku lw'abaana. Okuyambako okuwaata kutandika essaawa 4. Abakyala abasobola mugende muyambeko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubasabira omukisa gwa Katonda gubeere nammwe. Katonda gwe muzze nga munoonya abayiire n'ebirungi bye n'emikisa gye gyonna gibeere ku mmwe. Abakulembere abeesooke gye mulaga nga bwe yeesookanga abatume be ne basobola okufuna obuwanguzi ne bakomawo nga bayimba ettendo ly'Omukama. Nammwe mugende ate mukomewo nga muyimba ettendo ly'Omukama, mubeere obujulizi mu baana b'abantu, ate Omukama mumuweese ekitiibwa n'ettendo. Bateeseze ebiteeso ebirungi, aggulewo enzigi ez'obulamu ate n'ensulo ez'emikisa. Mugabane era mulege ku bulungi bw'Omukama oyo gwe muzze nga muyayanya kitaabe ekiri ekikugu eky'emikisa abawe obuwanguzi. Tubisaba mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu, Paatri ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu gubakekera gusigale nammwe ennaku zonna. Misa yaffe wedde tusigale mu ddembe lya Kristo.